Nambwayo ne Suna Ben ensonga zaabwe zineeno kojja gw'oziraba otya erumaani bombi ebaluma ali mulaavu ate wati ali mulaavu yayingira atya awo yamanyawo atya Nambwayo ate laavu erabika yaggwawo naye ate omwala n'alemeramu etya mumala kwonoona abaana b'abandi ne mubasuulawo tiraavu eweddewo etya kyalaba omuzaamu kitegeeza twala nnyumba yo nagyemeramu si kutwala nnyumba omukazi we muba mufunyeemu nga mukwataganye mwembi abaagalana babiri ensonga nga zo bwe zijja nti muwangaddeko mwenna era omukazi tagendera awo at least mukolere bizinesi omuwe naawo okubeera omukazi alemeddemu amugamba ati sikankuwe ku ssente omukazi agamba nedda njagala nnyumba ezo ssente ayagala nnyumba gwe zimba ennyumba ogimuwe bumala okumuwa ennyumba muwe ne bizinesi mwajja ssente zirabirira omwana nze ebyo ebintu we bibeerawo mwe lwakkuba nti bino ebintu mmwe mubiraba ng'ebyokusaaga naye eyo issu y'abo abaana nnene esukka ne kyemulowooza kyobala nze sivangayo gyogerako kuba mmanyi kintu kigazi mwe mugenda kujja buli omu ayintapuliitinga ekiki ekifu kati abo abantu tebeetaaga na kansolingi tebeetaaga na kuwa magezi wabula beetaaga ekintu eki babiri batuule aba bameka ate lwaki maama w'omwana oba taata w'omwana wo bamudduka ebyo tebisoboka ku girlfriend na boyfriend twesabuddemu sikuwoomeddwa ngenze ogenda kunvunaana ki tiwaba kasi totonda omwana n'agwa weppaba n'abeerawo gwe n'omukazi wemba mufuuse muti babiri embeera yonna ebanyiga mugijje mu public musooke mugitunulemu nga muli abantu bameka kubanga ate kino nkigamba nnyo abasajja n'abakazi baako ebintu byotayogerera musajjawo baako ebintu byotayogerera mukazi wo ne bw'oba onyiiza otya mufuuse abantu bameka then bweba mufuuse abantu babiri muyina ekintu ekibagatta ye mwana atagenda kuvaawo omuweze bameka kitegeeza buli muntu alinako paati gyanywa ku mwana ne ku muki ne ku munne kati emomenti eyo teyeetaaga baadivaiza kyova olaba nze sirinda nze nekyo kyesikola sigenda mu kidaala ng'omukolo gukwajja bali baagalana bali mu kusamba kadaali waabwe n'entandika obbabuulirira mwagalane mukuumagane muwaŋŋane ekitiibwa nonsense we batuukidde okugenda ku mukolo bo tebakimanyi nti balina okweyagala bayinza okufunamu obutakkaanya naye ne bajjukira ebigambo bya kkojja bye yababuulira nga bali mu gundi agamba teri kigambo muntu wa myaka 25 kye yeesigamako mu kusalawo kwe bw'aba asazeewo nti ngenda kwagala kitonsa anjagala na mutima gwe kyova olaba tetwegattira mu lujjudde era tugenda abantu babi ntukuba ng'okimanyi mugenda kweyambula muba bameka kitegeeza bino ebintu Katonda yabikolanga mmwe mulina okwemalira ebintu bamwe nga muli bameka era bibaako n'entandikwa eyo tugenze babiri mu loogi tuyisazeewo ningiza tuyingidde neeyambudde ozeeki tewali wakusatu afuuwa wiso nti kati nyenyaamu stopinga byonna mubikola muli bameka kati owookusatu mwagala waaki abantu babiri bwe bamala okweremwa teri wakusatu asobola batuuza ekyo tebakulimba nze ku bufumbo sibuulirira nze omuntu nnyumyamu naye wano ng'ayingira kintu Nambwayo ne Suna Ben bo bennyini tekyali asobola abo babuulirira era ndaba buli omu nga bakoze platform kakati mbadde nteesa Nambwayo okole boti
bigenda mu myezi ebiri bwe baali bakutegera banditegeddeko olwo lwe mwakyogerako abandabeko nga njogerako eyo ensonga waliwo ensonga ffe gye tutunuulira abantu abaludde ennyo mu nsonga zino n'omanya nti eno ensonga tekyasobola kuggwa nga mwe mubagambye eno ensonga erina kuggwa nga bo babiri be beegambye olunaku Suuna Beni lwagenda okumanya kyalina okukolera Nambwayo ne Nambwayo lwagenda okumanya Suuna Beni kyalina omukolera eno ensonga egenda kuva mu ddiiro naye baana ba bonna tebamanyi buli omu kyalina kukolera munne nga buli omu bali mu bbanga awo eno ensonga esobola notwala emyaka 40 nga bakaayana bukaayanyi bamutegula sijja givaamu ezo ensonga teri malala agenda zikubulya nze ngendo zikugamba kati Suuna Beni akole ki kuba kigambibwa nti alina omukyalo omulala gwayagala okuwasa gwateeke mu maka Nambwayo aveemu naye Nambwayo agamba nange sigavaamu kituufu agaveemu alagewa naawe omuwagira alagewa omukazi gwozaddemu omwana tebamugobanga malaaya oshegeera mulakwa nti oluusi musasamaza nze bonna mikwano gyange ate ne bwe mba mboogeddeko buli omu ne muwulira ensobe teri agenda kunkuba era teri agenda kunvunaana bino byenkugamba bye bituufu Suuna nga ayagala obulamu bumunyumire ate bino ebintu obusiraamu butugamba okuwasa abakazi bana naye ate naffe tukola ensobi abasiraamu n'owasa omukazi owookubiri oba owookusatu nga nambemu ne namba 2 banyiivu mbu ngenze kunoonya mirembe no tosobola kugifuna olina okuwasa omukazi namba 2 nga namba 3 omulese aseka manya namba emu ng'omulese aseka ofune namba 3 nga ne namba 2 no ofune namba 3 nga namba emu ne namba 2 baseka so Suuna Beni bwafuna omulala nga namba yali maziga era agenda mu maziga ate wa bigodo ye just akola nansobi atule ne Nambwayo asooka atule ne Nambwayo amala oseka kojja okikiriza nti nno waliwo abakazi olunsi abasajja bebazaalamu abaana nga tebabaagala nga nsobi naafuna olubuto kituufu girwanyisa era teweebaka naye nga nsobi tolowooza nno Suuna Beni yakolamu ensobi ssaamu awo Samuel ne bigenda bubi n'amuzaalamu Nambwayo mubi okwagala omuntu ekiva ku bulungi ayinza mulungi naye nga just mpewo kwolwo yajja n'amuzaalamu obulungi bw'omuntu kyeki mutima gwe bikolwa bye Nambwayo mubi si mukyala mukozi Suuna Beni naye musajja mukozi kitegeeza baali bamiitinze osanga singa Suuna Beni teyakwana Nambwayo enju teyandibaddewo Katonda alina ebintu byakola mulabika temukimanyi nti Katonda takeerewa akolera mu budde bw'obutuufu ffe abantu ffe tukeerewo tegeere ebyo Katonda byatukolera Suuna Beni abitegeere atebeekere mu bufumbo anywere ne mukazi we bamalirize ennyumba bagibeeremu n'abaana baabwe Katonda agenda mu buleesinga bw'anaabanga yamuteekerateekera ofuna omukazi owookubiri agenda kumuteekerateekera ne wagenda otteeka omukazi owookubiri bakategedde kojja kaddemu atuule ne Nambwayo mu ttegula lyabwe balimalirize liggwe Nambwayo asanyuke Suuna addeyo Katonda agenda muwa emikono n'amaanyi nze mulaba ayagala omukazi owookubiri Katonda amulingizisaayo ku mukazi owookubiri asooka asanyusa asooka bw'anaamala okuseka owookubiri agenda kujja ayiringita buyiringisinga ne wamuteeka weewali naye bw'alowooza nti agenda kunyiiza ono aleete omukazi owookubiri agenda kuba muzibu nnyo n'okusinga kye tulaba ekya Nambwayo tujja sanga bamusazeeko n'obusolo oyo gw'aleeta agenda musalako busolo era bino nze abasajja mbagamba bwe wasa omukazi asooka n'akulema n'oleeta owookubiri n'akulema sooka weewe buleke ya myaka 10 nga tolina mukazi weerivayizinge nga bw'olivayizinga ne situation
naye bw'ova mu mukwano n'odda mu mukwano bajja kukusalako obusolo yeyo mob justice gwe tulaba ti omukazi yadde yeebase ne bamutema anti buli gw'obuuseemu n'odda mu mulala gwomanyi bakunyizizza olw'okuba olina oli musajja kaŋŋende mu mukazi omulala ono omuleka akolima ate teri kikolimo kya mukazi kitakwata musajja kyova olaba omukazi bwajja omuliro tagenda mu ddwaliro eddogo lyalirina mu magulu kwatayo obukwasinga agugemanga gugenda ery'eddagala ly'omukazi erisooka ly'eddogo ly'omukazi erisooka era mwabakazi mugibakubiremu kube mwekibatu omugende nti genda nga bw'ogitawaanyiza naawe njagala ogenda otawaane nga bw'ogitawaanyiza n'ogirekawo ajja nakulya ettaka oyo totanze kugamba abakazi batuloge babaloge mwe lwaki mubamenya emitima babaloge bano ba social media in-laws ababeera ku WhatsApp ku TikTok Katonda asinziira era eriyo eddogo eritakola tojja kuba kati ng'olinga guno omuswaswangule gwani guno erinnya lyagwo duusu kati yo ne bwagikubamu emirundi 10 eddogo lye terijja kukola ate agiteeseteese kati oyo nambwayo kagikubamu bwati suuna beeri ajja lya n'enfuufu gomanya kitegeeza omukazi okuzaalira omwana anti nze omukazi yanzaalira omwana ne bwanyiiza simuvuma nviira muviire n'amala okukkakkana naye kati gwevaayo nga tonnanzaalira mwana oliawo onkutulakutula ongaziyiza prostate otandika okummanyira nkugoberawo bana abeefudde abo b'amagezi ku TikTok bakola ne TikTok live bali ku nnambwa ibavuma bala bali kuzinzirawa oli muzigo gwo tolina na musajja gwe wali ozimbye n'agula boda ng'oli ku mwana eyazimba omusajja n'azimba kalya nkyoga nnambwa ayo musiru ogenda oyimirira wali kyogamba ye yaloota bulosi n'agamba nti wano wateekwa okuba ewasuuna bbeeni tosalanga gwakawala ntonalaba gwakalenzi kati abo bonna balaba nti suuna bbeeni asobola obeebakako n'abawaayo 10 goza nti eriyo alumira atalina kigendererwa aveeyo beegazaanye kyogamba oli ye yaloota bulosi n'agamba nti wano wayinza obbe wasuuna bbeeni kannemerewo mulowooze nga mu analysis ku bintu ebimu kazi akugambye tutwale omwana ku DNA tumukebere ye musiru nga tonnaba kwebaka naye tekisoboka kitegeeza bwakugambidde nti nno tugende tukebere omwana akimanyi webakako naye tasobola kugenda ku nnyumba nga temumuwanga ku birooto ayinza n'obba naye ayina akasaala ke keyateekako kati gwolooza nti komuweeyo akasaala ako keyateekako sente zikola amagoba tagivaamu nze simuwagira ate ne suuna bbeeni simuwagira goba nnambwayo bw'atyo bino mbikugamba nnambwayo n'amala asiba omutima n'aviira suuna n'akola ekyo kyenkugambye ajja liyo ettaka asobole bannyawo tuyinza obutasukkako awo naye ensonga ozirambuludde bonna beewa ekitiibwa suuna asooka awe mukazi w'ekitiibwa n'obufumbo bwe bwagenda mu bumunyumire n'ennambwayo naye akkakkane ng'omukyala alifuna omusajja amwagala naye bino bisooke bitereere si kumusindiikiriza busindiikiriza bati kumusindiikiriza ebyo bigenda abawala mmwe abali eyo bakikuuzi mugenda kuvuma omwana ono mumuvume naye bagamba nti lweyagaliza muka kitaawo weekanga lusse nnyoko mu bano bennyini abatuvuma nabo balina relationship bwabwe obwo obuli feeke obwa bbiya obwa chicken ne chipusi oshegeera obwa ice cream nga nabo basanga bubakaabizza obanga mmwe mukyakaaba nga omusajja akulesewo nga badde akuwa chipusi ne ice cream kati mmwe mugaane munnammwe kaaba yakontributinga ku kalina bina nti nze gwe byali bibaddewo nali nkozeko statement yonna tebigenda myezi 2 oli wa mukisa gwe gwensoose okwogerako ku nsonga y'abaana abo
naawe ate era sina walala wengenda kuddamu kukyogera era bankubira amasimu jangu twogere ku nsonga ya Nambwayo nti abo baana bange siboogerako nze Nambwayo byakoze okunyweza Suuna Ben ebimu mbimanyi gw'omuzzanga ebbali n'omubuuza ku bufumbo bw'okubeerawo gwe ne Suuna Ben ani abubaddemu yali agala kuddukayo nga wa wiiki nemugaawo onodduka eyo n'omulala n'abasajja benda nemugaa nyweza oyo mutegeere butegeezi gwe tokiwulirangako nti Nambwayo yatandika okutunda Suuna Ben purayisi y'essente nti nga olaba DJ nti agenda kukola ku kivulo nga Nambwayo yasonte kati ayagala kakadde ng'akolerera ani mukwano gwe amala amulekewo weebale nnyo kati bano abaana bombi balina kwetereeza era mubiveemu mmwe nange enkozi ensobye byogerako naye kasoba luŋŋamizza bayina kubaaba era olunaku lwe bagenda okumanya buli omu kyali mu bulamu bwa munne lwe bagenda otereera naye nga waliwo omuzibe munofumbo tebugenda kubeerawo tukyalaba emisaayi tukyalaba amalogo tukyalaba amatemu tukyalaba ebintu bingi nnyo until nga bo babiri buli omu ategedde value ya munne yes tikutegeera value ya munne buli omu ngene ensonga eva mu ddiiro era kyoba olaba Nambwayo avuga nti akalembereza kenfunamu omukulu amanyi okudda ng'emmindi emuvuddeko teri muntu afuna ssente atafuuyirwa mmindi omuntu emindi ye muyamba ofuna ssente bwamala ofuna emmindi buli mwala gwakwana aba amufuuyira mmindi singa ayagala nze singa kati abeera wakati mu mmindi emuwubadde kati Suuna Ben oluusi mmindi ye musumbuwa naye nga mu mbeera ze ez'obuntu muntu mulungi era bwe mwamukako ku olwo ne beebaka ne bakuba abagifuwa ne beebaka ne batamiira aba mu mbeera ze ez'obusajja bwe bazuukuka ne baddamu ne bakommontange mbeera y'omusajja ey'obusajja nawe luliko lwe bagikufuuyira n'olya nga teri musajja alina ssente gwe batafuuyira mmindi naffe tutuuka ewaka ne twekyanga nolaba ng'omukazi gw'olina y'atategeera nti bano b'oyiseeko ebbala bakuyisa ebbebi be bategeera dadi omukazi asinga otegeera abasajja mu kiyige yo yasacrifices n'atuula ewuwo nga buli lunaku ogenda kujja ne weebaka naye mu buliri ne mba temukikoze biri n'atakwetamwa ino emiswaswangula egirala osula nagyo ewiiki emunaga nti njagala kati nsooke ntambuleko ebbali nziremu nfune feelingizize saasira omukazi gumaze naye omwaka mulamba ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna musula mwena tanakwetamwa waka nelwoluddeyo anyiiga oye mukwano gwo kojja nga tumaliriza omwana mweyo ofa mwana ki Gloria Bugi oyo naye mweyo ofa omutereeze bingi nno oyo tutandika buto kati njamuwako ofa ya bintu bitono njamuwa eyettama n'ey'okukyalira ensiko kati bino ebisigadde tujja biraba nga bwe nalabye ate nga abasajja bamukuba akacyaba tayinza kubanga mufunda ebyo ebya tayiti ajja byegulira kubanga nakugamba nti omukazi yenna owakacyaba bakuba ku bitendo byaba ataddeko ate Gloria Bugi byatayina bakuba ku kijanjalo n'abalongo tabalina siriza bakuba mu kinnya yagaziwa kati ebyo byonna tulina omuwumba munda n'ekungulu paka egyo yonna agyetaaga naye saavisi gye muwadde ey'okukyalira ensiko n'eyettama eyo ngimuwadde ajje ku bwereere biri ebisigadde byajja okugula nammwe abaana ab'obuwala mukole ebintu bino binywere pozi nja kwebaza mwami Abitex naye saategedde empaaba gye yawaabye naye kyaba awaaba Gloria Bugi kutulaga bitundu bya kyama ebitannawera twagala omuntu atulaga ebitundu ebyekyama nga binsipayalinga abaana nga boolaba ekyaddiza ya Luzinda abaana kyala bakimanya nti omukyala alina okukyalira ensiko era ekyo ne bakikola ne bakyalira bulungi ensiko olaba buli mukyala nze wange bajja message eziri muno kojja njagala bya desire kunze yingirawo basenga babikukole ne kati banaga nti njagala bya Bugi buugi bwennyini obwo nze kojja kitonsa bananyo mbeere bulungi mweraba